Wabaddewo akajagalalo mu kibuga Kampala okuva Community Press mu Kwana Arcade okutuuka ku poliisi ya Mini abasuubuzi bwe bakakkanye ku musazi w'ensawo ne bamukuba ne bamwambula okutuusa omuzira kisabwa Mukutte n'amudusa ku poliisi. Bamutuusiza ku poliisi abasuubuzi ne bakuŋŋaana okulaba ogubadde. Ono oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi ya CPS okubitebya. Mu ngeri y'emu abakulembeze n'ab'ebyokwerinda mu division y'e Namugongo mu Wakiso district basatira olw'obuzzi bw'emisango okweyongera ensangi zino nga buno businze kwegiriisa ku byalo omuli Janda, Mbalwa, Namugongo, Kyaliwajjala n'ebirala nga wano abavubuka bakutte kisooka mu kubwenyigiramu. Bino bibadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda mu kubangula bassentebe ab'ebyalo. Kibataka kibaddewo era kikyaliwo, waliwo n'ebitundu ebimu bye tulabyeyo nga abantu babamenyedde amayumba. Naye ng'ate buvunaanyizibwa RDC olina okuba gwe bamenya ffe nga bassentebe b'ebyalo tubadde tukimanyiiko. RDC alina okumanya ti ennyumba y'e Namugongo bagenda kugimenya. Neiba wange yafuna obuzibu wakayitawo omwaka gumu n'ekitundu. Naye nze nga ndi ewange bwe nti nengera omubbi atema eddirisa mu malirivu. Omubbi waafunira obudde obutema eddirisa bwe lityo n'alikuulamu n'ayingira bw'ati. Namugamba fuluma vaayo, oli n'agamba sijja kuvaayo. Omubbi n'amugamba oba oganye okuvaayo n'ajjayo ekibazi. Bambi bwe twakubiranga abakulu era abamu nga bagamba ababbi bambadde batya, ababbi bakotemu nti, ababbi bakoze biki. Obumu ku bumenyi bw'amateeka obunokoddwayo mwemuli okutunuza abaana abatanneetuuka mu mbuga za sitaani, okumenya amayumba n'ebirala ng'atwala poliisi Namugongo Stephen Maka bw'annyonnyola. Ate kyamanyi kino yankukwese munangamba waliwo omutuuze gwe babyeko enkoko ze nagenda otuuka nga bamene enjuye si ndi wabula ekiyumba ky'enkoko ne batwala enkoko. Naye ekyatwewuunyisa nti yalina embwa bbiri ate ng'embwa zibogoka nnyo, naye olunaku lwe batwala enkoko embwa tezaabogoka. Oteekeddwa okumanya abantu ba bulijjo era n'emiriraano, kubanga bano abagenda okukuba oluusi neiba yabalabye naye olw'okuba tomubuuza. Mu ngeri emu abatuuze b'omu Ngobe Bunnamwaya munisipali y'e Makindye bawambye emmotoka ya umeme ng'akivudde ku mwana wa mutuuze munnaabwe okukubibwa amasannyalaze n'afa agavudde ku waya ebadde yagudde mu kkubo. Afudde ye Vienna Kalinzi ow'emyaka 6 oluvannyuma lw'okukwata ku waya eno ebadde mu luguudo. Ennaku ziweze 3 nga waya yagwa mu kkubo. Abawumeme ne bagaana bawoza tukikolako abaana baffe kati tufiiriddwa omwana waffe. Nze bulijjo mmanyi nti ebitongole bikola 24/7 naye omuntu okuba esimu okuva ekiro nga tewali response yonna paka omwana okufa ne balyoka barespondinga. Abantu babadde bakakkamu nnyo, abawumeme ne bajja ne bajjayo waya omaze zijjayo emmotoka abantu ne bagamba esigale wano era kati tuli mu gikuuma wano balete breakdown kuba bamaze okugajjako abawumeme ne badduka ne bagenda. Wettuukidde mu kifo kino ng'omulambo gumaze okutwalibwa wabula nga abatuuze bawambye emmotoka y'amasannyalaze. Mavini Museeyeye, Sulayiman Mutebi ne Yudaaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.